tusuubire ki oba kyekiyinza okuddako kino nga kiwedde tusuubireyo okwabya n'olumbe lwa Kafeero bino byonna nga biwedde tumaze okufuna abaana batuufu kijja kuba tukitukoze bulungi bwe banaamala singa rizati zinadda tujja kutegeka okwabya olumbe lwa Kafeero nga tumanyi nti tulwabya ku baana ba Kafeero abaana aba batubuuliddwa nti be bano wadde nga kale naffe tubadde tumanyi be tusuubira nti be baana be naye tujja kuba nga tulwabya ku baana ba Kafeero naganga ava ku kyokwegaana Kafeero bya bugagga bya mwannyina naye nga yali wuwe wa muntu mbwe yali wuwe mwana wandi yamugamba nti toli mwana wange Kafeero amugamba nti kati taata wange gwe nnyini gwoŋŋamba ekyo naŋŋamba nti sinze nkuzaala n'amugamba nti sinze nkuzaala gwe kitaawo nze maama wo nayagalako mwagale maama wo yakuzaala musajja yali munyarwanda yali atema bikajjo lugazi nga naganga yagamba layini ezo nzijjukira mu luyimba ki waliwo oluyimba lwe yayogerako bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange butereevu gwe atugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okuli Kojja Kagatto exclusive wamu ne Focus bali nnyo okubeera ng'okikola nze Ade ow'Obbafuusi kimwe muyanja onaosinzidde okubeera ng'otulaba ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo okubeera ng'olaba content waffe ono tukwebaza ekyensoso wali awo bagenda buli kaseera walaba notification n'otandika okugoberera ate n'otulabira ddala mu buufu obunaku lwaleero nze ne Kojja bulijjo tulaba episodes eza Kafeero ez'enjawulo labate amawulire gaaguddewo ag'okuziikula mukwano gwe leero puroguramu muyanjawulomuko Kojja simu kakamu olwekyo ekyekolo ekyakoleddwa mujjukira abadde bagoberera episode aze ng'akyogera lunywe n'agamba ne temugeza ne muziikula omugenzi olunaku lwaleero ndi naye tulabe atuyisizemu embeera we yamusanze yamuyisize etya ate era mu show yaffe eno tulinamu eddoboozi ly'omukyala Bisiiki wayogerwako ng'omukyala eyalinga awera enkolokooto okubeera nga bba taziikula olw'ebyo ebikusike byonna tugenda kuba tubifuna mu show yaffe eno Kojja bangi sebo nkwaniriza kali sebo obulamu buli butya okuva eggulo bwe butyo kikulu nti tuli balamu tusaba Mukama Katonda atwongere obulamu tusigale nga tusobola okulaba ebinajja mu nsi yaffe kuba na bino ebyabadde bwe twabadde tetubisuubira naye nga kye tusinga byonna okugamba nti buli ekijja kyonna Mukama Katonda yaba akitegese Kojja buuza ku bantu baffe abalabi ba Focus TV ne Kojja Kagatto exclusive malamusizza nnyo tubeebaza ne sekwebaza yenna engeri gye mutwagaddemu mutwagadde ne mutwongera essuubi era naffe ne tweyama tugenda kuba nti tubawa buli ekyetaagisa mu ngeri esinga okuba ennungi ate nga kiri mu butuufu bwakyo era tujja kwongera okufeffetta n'okunoonya nga kwotadde n'okuwenja buli kimu kyonna gye kiri gye kikusikiddwa tukijjeyo batuuseeko ku mukutu gwaffe guno ogwa Focus TV ne Kojja Kagatto exclusive Kojja amawulire gabadde gulaawo nenkubira nenkugamba Kojja bannaaye ekintu bijjo kyovumirira abantu bamaze ne bakikola gakusanze wera gakuyisizza gatya Kojja tusookera awo tuyoke tusimbule nagansanze waka saasose gakkiriza kuba nabadde ngalaba ku social media yes bwe gantuuseeko nenkubira muwala wange ndagire n'atakwata emirundi 3 bwe yakutte ng'akaaba tibagenda kuziikula taata wange bagamba nti nange kye mbadde nkubirira okumanya naye mbadde mudowooza oba wakitegedde n'aŋŋamba nakakitegeera
naye nkubiddeko ku maama nga essimu ye teriiko ng'akubidde Robina abadde ndi awo Robina n'ankubira aŋŋamba nti gwe yaŋŋambye ebigambo nti gwe muwala mukwano gwa Kafeero kino bwe kiti ne bwe kiti bwe kiti ekiri twogera ku bisirikirwa kojja tutangako nga bw'atyo yasoose n'akuba n'aŋŋamba sweetheart bwe twalinga tuyitiŋŋana wadde nga buli omu talina munne nti oba amwetaagako kino naye nga yempita gyampitamu naye yanzeemu buzzi n'aŋŋamba nti gwe mukwano gwa Kafeero kino kyekiriwo mukwano gwo bw'ati bwe bamukoze ng'akaaba naye n'agamba naye lwaki baziikula omusajja oyo lwaki bakola bati nga anyiize kojja lwaki tompa eddoboozi eyo nendizanyiira abantu erya mukyala bisirikirwa olw'ensonga nti abantu baffe bano bambi balowooza ekintu nti kiringa ekitono naye tomanyi kyekitegeeza kuziikula muntu wo tomanyi kyekitegeeza omuntu gwe mwateekateeka n'awummula kyebagamba nti wummula mirembe ate okutuuka ku ssa lino ery'okumuziikula twagala tulabe omukyala bisirikirwa ebigambo bye ebitono manyi ennaku zino yeesonyiwa okwogera ennyo katuwulire eddoboozi lye then tukomewo ne interview eno kati nkubuulire ssebo mukwano gwa Kafeero gwe leero balamu baba tamanyangako maanyi ga Kafeero he's yet to know kirungi wasoma oluzungu he's yet to know bwaba yali tamanyi maanyi ga Kafeero asabe busabi Katonda aziikula omusajja oyo ng'abaana bamukunamizza babe naye bwe bataabe babe talina kyaligamba nsi n'omulamuzi omunyankola omusajja yali ku musango ogwo yaguwanikira n'aguvaako n'agamba buli lwe mba ngenda okusala omusango omusajja mulaba mugende kassa muli baganda mugende kabaka abaweebika temusigenda kubakkiriza kuziikula Pawulo gwe balamu ate alina ekigendererwa gwe lindako ojja kulaba era abamusaayi bwe gunadda oba afunye 10 ng'atandika kutambuza bivvulu all around Uganda mujje mbalaga abaana ba Pawulo balamu takola kintu nga tagenda kifunako mumanyi nnyo saamulabye jjo mumanyi mbadde naye nsiiba naye embeera naye muggimu mumanyi ndya n'ensula gwe tunula ojja kulaba gye binaasembera olowooza abataddemu ssente tagenda zizaawo gwe tunula olabe otolaba ebivvulu nga bitambula Uganda yonna taata wange omulongo kamya ajja kuva entanzaazi n'ebbanga omukyalo oyo gwe bayita bisirikirwa Robina bisirikirwa kati nange yankuba naŋŋamba nti sirina kyakukola naye mugamba naye sijja genda naye naŋŋamba nange sijja gendayo bandibadde bagenda bandibadde batubuulira kuba nze nkwatibwako ndi omu kubateekwa okubeerawo nga bazaaziikulwa ndi omu kubateekwa okubeerawo nga waliwo ekikolebwa kyonna n'abuuza nti nga bwe yali omulwadde tebayanguwa nga bwe banguwa kati kojja tebamutegeezezzaako bakutegeeza kumu ab'ekinywibe okubagamba nti nze nabirabidde ku social media ku ssaawa zaabadde 4 ez'okumakya nga bakulaga kyawedde dda bamaze nadda ne mukubira ono nga mpapa ng'essimu ye teriiko kojja bani aba influences ekintu kino abaana Mr. Balamu agamba nti abaana babadde nga bakaayana nnyo naye ne ndowooza lwaki ye yafuna nnyo yagetinga concerned nnyo lwakuba ye minisita w'abaana nanti baddukirayo minisitule y'abaana yerina okuinfluencinga omuntu yenna okuziikulwa beekubira mulange wa minisita n'abiyingiramu n'alaba engeri gy'ayinza okuyamba olowooza mu ggwanga abantu bameka abakaba mu mbeera ng'eyo batayambi kojja katono nnyo okugenda ewa minisita wedde baali bafuna dda kooti nga bafuna dde waliwo yannyonnyodde n'agamba nti kooti yali yabawadda kooti order yes baziikule naye nga tebalina ngeri ki gye bakola ki gye beeyambamu kati oba okubanga ne bawadde ne ku nkalu ate kooti order bw'ebaawo ate mba mwagala ki ekirala kuba mugenda ogendayo nga kyemwagala era baawa nsonga ki eri ebatwalayo nti twagala kuziikula Kafeero okulaba nga bafunako endaga butonde eyinza okulaba ng'eyambako okuzuula abaana abatuufu abaali baboole awo ng'agamba nti ono Balamu kyeyambyeko kubawa ssente ez'abayambyeko okukola ki
okulaba nga bakola process yonna nga okuziikula okuziikula nokebera akola byonna era sente ziwera ddala miliyoni nga 18 zezabadde zisasanyizwa. But what was the motive? Motive was okufuna endaga butonde entuufu. Gundi akifuniremu wa aliwa minister minister akolera abantu nange nina gwe njagala okuziikula era asobola okuyamba simanyi oba yali taata wange oba ndi wawalala era bw'ogende mu ofisi asobola okuyamba akasobola kinfluencinga kati naye anti ffe mu buwangwa bwaffe era bwewandibadde ng'osobola okiteekamu ssente nakyera n'emitendera gy'okola kifaanananga kakati singa mutabani wa Kafeero yabadde ayagala kuwasa ono yandivudde eno ng'agenda waka nga atandika kukomerera tenti ziteekawo tewali procedure gy'oyitamu of course oyina otegeeza kati emitendera egyo yagiyiseemu kubanga Kafeero bw'abanga bakaayana kuba baana ba Kafeero kye babadde balina okukola abo nga ye n'abo abakaayana n'abagamba nti okuba ebyo nga bwe twagala tubikole okutuuka ku mutendera guno tusooke tugendeko tulabe ow'olujja lwammwe ow'olunyiriri lwammwe egimu ku mikwano emitendera n'asooka ayita mitendera gy'ekika kyaki nkima kirani ne bamanya ne babulira nti kino kikolwa kino kitambula kiti kino kitambula bwe kiti kubanga ne mubika bwe tuwabaawo omuntu ng'anaaziikulwa obaana banaakyusa ti omutaka gundi abadde ali gindi gye yagalamizibwa kaakati olwaleero twagala kubasengula bajjayo tubatwala egindi waliwo emikolo egikolebwa mu kuba nti abantu abo basengulwa bwe wabadde ogenda okuziika omuntu eyaziikulwa edda emitendera egiyitibwamu okuziikula omuntu wagiyiseemu oba gwe watutte maanyi n'oyiwa amagye kubaza abenayogeddeko nabawo ku kitundu naddala kyemani bamuyita mwami Semaama kyemani kwogera naye yaŋŋambye nti nze nange abasirikale nalabye bayiise n'enva gye nvudde ajja alabe ku kyo kibadde era nange tebanzikiriza kusembera eri wenda batugobera eno kyemani naye ng'abagoba beba abazza obuzi aw'omuntu gwe baziika nga ne mukyala we tamanyi ambulireyo mukyala we omu ku bakazi be bonna bazaalamu abaana be baagala okukolera DNA ambulireyo mukyala we omu eyabaddeyo mulimu ebintu bibi bye bakola nga bintu byakunyooma kulengeza na kuyisa maaso mu buwangwa bw'abantu ekyo tekikola naye ebintu ebijja okuva mu mbeera eyo eyabaddewo biyinza obutanyumira bantu abo kati nna kyembuuza singa bukya ku makya ng'omaze okwanamya okukunamya okuweneenya omuntu ow'amaanyi nga Kafeero okulaga amagufa kyekiti ekyo amagufa kirala okubaako nga bagamba ku muntu wo nga yafa gegaba amagufa naye ng'omaze okukola ebintu ku muntu eyali ow'amaanyi nga Kafeero bwe yali atwalibwa bwe twali tumumanyi n'omuziikula okebera abaana tetumanyi kikyobaagalamu abaana abo naye n'ogenda okusanga nga abaana abo si babe abaakupikiriza okumuziikula ensi oli gigamba ki era bali kubuuza nti kiki ekyakuinfluencinga walina what was the hidden agenda oba what was the motive bw'ogambe nti kati nsazeewo kanteekemu miliyoni bweziti bandeete fina service nkole ki aba fina service baakoze minankani ki misoso ki ebakoze naye ndowooza si gwe okusoso kikola kitegeeza bamanyi obulombolombo obukolebwa okuziikula omuntu obulombolombo bulina kukolebwa nga tekuli baakika kati ate oba abaddewo bebo b'obuusabuusa oyagala kumala kukebera kati bo bayimirirawo etya on behalf of the clan kuba bo olwedde babadde beebuusabuusa babadde obuzibu awo kati ate bo baleeta otya nga be bantu ba famire ababuusabuusibwa abajja okukakasa wali eri ebikolebwa nga muziikula kakati gwe kyogamba nga mukyalina okukaayana nti ono mwana waffe si waffe ono ayinza okubaako kyabasalirawo ku mukolo ebyo bijja kubaleetera obuzibu naye mulimu n'ab'eŋŋanda bataata baabwe abato bataata baabwe abato abadde ba influence ekino nga bambi baagala omusaayi gwa Kafeero bagutegeere nabo lwaki abo bataata baabwe abato oba oyogera bwotyo ebbanga lye baamala nga beegaanye Kafeero nga baali tebajja kuyimirirawo nti Kafeero wa famire yaffe era lwaki tebaakola DNA mu biseera ebyo we beegaanira Kafeero nabo bandikoze DNA nti Kafeero gwe weegaana waffe nabo bandibadde bagikola
naye abaana bano baddukira mu baabo bakitaabwe abato. Lwaki anti baddukira mu bakitaabwe abato okufuna obuyambi? Bwoddukire wa kitaawo omuto tekyetaaga kuyita mu mitendera okuzigoloza nti kitaawo omuto yatwala ekika bwe buddukiro bwokka obuyambi taata wo bw'abanga waliwo ekizibu ekiriwo nga bukayana nti oli wakika toli wakika ogenda mu kika so si toddukira ate mu baganda ba taatawo bw'ogenda mu mukulu w'ennyumba nomugamba njagala kuntwala ew'omukulu w'olujja mukulu w'olujja nakutwala ew'omukulu w'omutuba mukulu w'omutuba nakutwala ew'omukulu w'essiga. Anti kojja tukulidde mu mirembe nze kati ebyo byenkugamba nze sifaayo okuliddebwa kiringa bw'obanga ozuukuse ku makya nze omuntu alina okubuuza omuntu ndi wasuza otya ssebo oba wasuza otya nnyabo bw'oba okulidde ku mulembe ki oba mulembe ki ekyo kyenkola eriwo because oli Buganda ekika kye baweebuula famire weeziri nga tezirina bintu ebyo kati ebyo ng'omubuuzo w'omutubayani bwe tuba kyonyumye nze toŋŋamba bakola kya busiru nti ate weebali sibatwalira budde bwange bwe tuba tugamba nti omuye mwana yakoze bwati nawemula maama we nogamba famire gyeziri eziwemula oba musiru okuŋŋamba ebyo. Kojja ensonga yange eri wano abaana bazaaliddwa ku mulembe nga bagamba ne taata jjajja waabwe omusajja bamutankana wabadde oyagala bo bakole kati okwagala bakole ki era woogendera mu kika ate togenda wa minisita agaba ebika njala kubuuza kale gwe mbuulira ategeera ennyo eby'ennaku zino nze kuba ntegeera byadda minisita agaba ebika minisita tagaba bika kakati lwaki gye baagenda omuntu ategeera omanyi kyakola nali ŋŋenda gwolowooza nti jjajja waabwe oyo yasembayo oyo gwebagamba gwe baali batankana lwaki tebagenda ku balala kuba kakati okugenda ewa baganda bataatawo lwaki tewagenda ewa baganda bajjajjaawo ate ebyo babeera bamanyi obulungi ki bamanyi obuvo n'obuddo bw'omuntu oyo. Kakati nze nkugamba bwe nti abaana nze sibanenya kugamba kuba bwe kiba nga embeera gye baakoze ng'enaamalawo obutakkaanya mu kika mu famire ya Kafeero bwe baba nga banaamalawo obutakkaanya nze sikirinaako buzibu bwe kiba nga kye baakoze baakikoze lwa bulungi bwa famire yaabwe kinsonga lwaki nagambye nze sijja genda kuba sirina gaddamu kulumwa mulundi gwakubiri okufuna naye nkugamba kino nti baali abaana bennyini beereetera obuzibu newankubadde nga ne gundi yaleeta obuzibu taata jjajja waabwe omusajja eyali amanyiddwa nga Naganga yaleeta obuzibu mu kwegaana Kafeero ekyo nkirinako bwino nakyo yeegaana Kafeero nti Kafeero si mwana we oluvannyuma lw'okuba ndi yali ayagala okukonfiscatinga ebyobugagga bya mwannyina gwe baayitanga Nagawa. Mwannyina baamuyitanga Nagawa yali abeerawo ku luguudo lw'ebugereraawo ng'ovudde mu tawuni e Mukono oyambuka bwoti mwannyina Kafeero mwannyina wa Naganga ayagala omwegaana. Mbadde ndowooza nti mbadde nnyonnyola nga ntudde naawe olw'okubanga Naganga yali ayagala okutwala ebyobugagga bya mwannyina kyamweganyisa omwana we kuba Kafeero oyo senga we baali bamuyita Nagawa Kafeero by then ng'azadde omwana bamuyita Nagawa n'amutuuma Nagawa kuba oyo senga we yamutuuma erinnya era n'amugamba nti omwana ono bwe mbanga nfudde yansikiranga kati ebyembi senga wa Kafeero akola ki afa bw'afa nga omukazi oyo yalina ebyobugagga yalina ebugagga buyitirivu Naganga n'alabanga omwana ono owa Kafeero mmanya Nagawa agenda okwezza ebyobugagga bya nga Naganga yali ayagala nnyo omwana ave aidha ku baana be nkulaba ng'asikiza atya omuzzukulu n'akyasanguza n'agamba omwana ono si wange n'agamba nti asaleyo kanagawa bw'asalayo Nagawa bw'agamba Kafeero nti toli mwana wange Nagawa aba takolifayinga ku busika nkulaba era ebyobugagga ebyo gundi yabitwala byonna Naganga omugenzi wadde omugifu tebamwogerako bubi naye ekyo nkyogedde kuba ge mazima ate nze sirina kintu kye nja kwogera kubaako gwe nsanyusa oyogera mazima newabaawo ekiseera yamwegaana emirundi egi esatu Kafeero n'atuuka n'ogamba naye omusajja ono kiki nze kuba Naganga nali simumanya ku olwo saakamumanya nti mumanyidde Kafeero Naganga namumanya dda
ng'akyatunga amasuuti kuba amasuuti ago yali agatungirawo waggulu wa paaka enkadde waliwo ekizimbe bakiyita Temutsewo Mpoza mu dduuka baaliyitanga Nicosia Fashions nga yatunga engoye nga ne wali ku William waliwo omusajja yatunga nga wali uhuru y'oku William awo bagiyita ku kizimbe bakiyita kati ennaku zino Zainabu Imperial Emporium walingawo omusajja nga tutuuse Fashions n'omulala yalinga baali bamuyita Busuulwa nga yaali wano Katwe nga bebatunga obulungi mu Kampala ng'era gye tutwala engoye naganga iwa linnya w'amaanyi ate n'abeera wa UPC w'amaanyi bano ba prominent kati n'abanga era yakolagananga nnyo n'omusajja bamuyitanga Aston Mugowa era yali chairman wa UPC wa Kampala nga bwe bakolagana nziko namumanyira kuba nali engeri gye twali tubeera mu kibuga gwe namumanyira mu 1982-83 kati gundi agenda okumutwala nti ono ye taata wange ng'omuntu gwatwalidde essimu naye era omutima gwannenyika bwe nalaba nga ntutte Wannaganga gwe mmanyi nti wa UPC mukwano gwo Kafeero akutwala Wannaganga yono taata wange n'abeera ntya ne mukwano gwange nga tamanyi taata wange netugendayo nange ne mutwala ewaffe mutuuka Wannaganga ng'omumanyi omuntu na buli kye yali akola nga nkimanyi koja mukwanjulira taata oyo yakugamba yamuzaalira ddala yaŋŋamba yamuzaala anti oli bwakwanjulira nti ono ye taata singa tagamba nti ono ye kitange mumanya nti yamuzaala wagamba nti ye taata kitegeeza yamuzaala singa yali si yamuzaala yandiŋambye ono ye kitange naganga ava ku kyokwegaana Kafeero bya bugagga bya mwannyina naye nga yali wuwe wa muntu mbwe yali wuwe mwana we anti yamugamba nti toli mwana wange Kafeero namugamba nti kati taata wange gwennyini gwoŋŋamba ekyo naŋŋamba nti sinze nkuzaala namugamba nti sinze nkuzaala gwe kitaawo nze maama wo nayagalako mwagale maama wo yakuzaala musajja yali Munyarwanda yali atema bikajjo lugazi nga naganga yagamba layini ezo nzijjukira mu luyimba ki waliwo oluyimba lwe yayogerako mwana wange si gwe kitaawo asolako yali talireetinga ku kino ate awo yali alireetinga ku mwana we omukyala we wawaka gwe yali azadde mu musawo w'ekinnansi era omukyalo oyo bwe bazaalana omwana oyo bwe bagamba bwe bazaalana omukyalo oyo yazaala abaana era omwana oyo bwe bazaalana n'ona atunda ebintu bya Kafeero ekitegeeza erinnya Buladina gye liddyo kuba sitole yazinyumya nabi yali muwala we kakati nze nkubudde kati kasita nkubudde saagala nnyo manyi nina bye saagala oli omwana kuba bambi tali mu bintu ekyo DNA egenda kulamula kati ekyo saagala kwesiba nnyo mwana kumumensioninga eramule naye nga DNA ejja tukola bubi nnyo singa banadda nga abaana sibaani siba Kafeero olutujja kutunuulira eya passwordinze okugenda mu Keberwe bw'obanga oli omu kwaba bapaswedinze minisita n'okumugamba tuli bubi ffe twagala kino twagala kiri ne mutuukayo nga abaana si ba Kafeero abasooka minisita munaalabika mutya munaddawo era mwerabawa ye abaffe singa abaana abo tebabeera ba Kafeero ne DNA eraga nti si ba Kafeero gwe nga minisita gwe yayingiramu nnyonnyo oyiwamu omusimbi gwo weerabawa oliddamu n'otunula otya ku baana ba Kafeero oliddamu otya n'otunula ku baganda ba Kafeero mikwano gya Kafeero n'abawagizi ba Kafeero oli baddawa kuba abawagizi bo tebajja kufa ntya bajja kusigala nga baagala Kafeero naye beerabire n'abaana abaakaayana n'abaana n'ebyo byonna ebyaliwo ng'ogenda okuziikula bagenda byerabira bagambe ggwe nti waziikula omuntu gwe baziika edda babuuze ndi wali wa kika kye why did you influence them kati abantu bajja kutuuka ekiseera baleme kulaba nti kuba abaana tebalina busobozi busokaasoka buwaliriza minisita kuziikula muntu abaana tebabulina ate minisita alina obusobozi obulagizi kati abantu bajja kwetikka minisita gye yalagidde nti baziikule abantu babuuze nti ye yalagidde ngaani abantu bonna bwe bamukaayana mu byekika minisita alagira abantu ndi mugende muziikule bo bajja kwerabira nti eriyo ne court order awo ye era bwebaayo mwagiraze kwani kuba abantu bonna mwabagobyewo bakakasa batya nti yabaddewo posi kyenjagala abantu era bamanye buli muntu yenna eyagula ku kintu kya Kafeero
ng'omwana ye yakimuguza yagula mpewo. Buli muntu yenna yagula ekintu kya kafeero ng'omwana ye yakikuguza mpewo. Kuba kyali kya kafeero ate omwana akiguza atya? Ebintu byali bya kafeero omwana abikuguza atya? Musika wani olumbe lwa kafeero tebalwabyanga n'ekyo nkyogedde. Oba ogamba nti olumbe lwa kafeero balwabyanga ne bateekako musika balwabizaawa ng'okuziika twamanya ne tugenda. DNA yasooka yakakasa ndi mwana wa kafeero era nzikirizibwa okutunda. DNA tekakasa anti yakakasa nti ndi mwana. Teri yatali mwana naawe oli mwana naye tomala gatunda bintu bya kitaawo. Gwe bakugambako nti nno bw'oba omwana wa kafeero oba ne konsenti y'okutunda ebintu bye. Oli mwana we. Ebyo twatwogedde ne baana bannange nga tulina kye twagala. Waliwo mwana muganda wa kafeero. Muganda w'omwana oyo atunda gwe baali bategeeraganyeko nti tutunde nga mutunda ki? Kafeero bwe yali afa yagamba abaana nti sirina kye mbawadde. Mu ddaame lye. Naye teryakola ki teryasayiningibwako. Eryo siritwala nti liri valid naye n'ebigambo bye yayogera kati ebigambo tebabisayininga. Yes. Oli bw'aba abyogedde aba abyogedde. Koja bigambo ki ebyo byasembayo? Yagamba nti abaana sirina kye mbawadde. Baana mmwe ebigambo ebyo bye mbawadde bwe bisoboka biri katambi mubikwatanga ne mubiteeka oba mulisanga muntu ng'atambula alina radio ne muteekamu ne muwulira ne mujjukira bye mbagambye. N'agamba nti obusika nali mbuwadde Swazi naye mbumuggyeko olw'enneeyisa gye yeeyisizaamu ne byazaakola. Omwana wange gwe ndabye ayinza okunsikira ye Simon Peter. Simon kaali kato. Bwe yamala nga amaze okagamba ebyo n'awandiika naye bwe yawandiika teyasayininga yali tanasayininga n'ablacking out. Robbina n'atandika okukikiita n'adda eri gundi genzi yatukola bubi we yadda engulu kiri teyakiddamu kiddako. Kaka Simon kali bweru mu Pascal mukeebase kaali kagenze bweru naye kati kakomyewo gwe mukisa omulungi oguliwo. Simon naye ajja kubanga asobola okwogera ebintu ebyo. So koja tolowooza nti kino kigenda kumalawo eggobe mu kibya obutaddamu kwerumaaluma na kuŋŋaŋŋala? Ekyo nange nagambye nti wadde kibi nnyo okuziikula era kyakulumye nnyo. Kyannumye nnyo era tekigenda kunzigwa ku mutima okuddamu okulaba Pawulo ng'ali bweru wa ntaanaayi. Naye katuweweere abaana ababadde batunda ebintu ebyo bakabateme nti mubadde mutunda ebintu nga muli bayise buyise mujja buzzi mutunda ebintu bye musanga ku kkubo. Tusuubire ki oba ki ekiyinza okuddako kino nga kiwedde? Tusuubireyo okwabya n'olumbe lwa kafeero bino byonna nga biwedde tumaze okufuna abaana abatuufu. Kijja kuba tukitukoze bulungi bwe banaamala singa results zinadda tujja kutegeka okwabya olumbe lwa kafeero nga tumanyi nti tulwabya ku baana ba kafeero. Abaana aba batubuuliddwa nti be bano. Wadde nga kale naffe tubadde tumanyi be tusuubira nti be baana be. Naye tujja kubanga tulwabya ku baana ba kafeero engera tujja kubanga tutuukiriza omusika gwe yatugamba gwe tumanyi obulungi nti ye Simon. Wadde nga baagira ne baleeta gundi omulala ne bateekawo Richard simanyi. Koja abaana b'ebikweno lugirawo ku mbeera eno? Tewali luyimba lwa kafeero lutajjira mu mbeera yabaddewo. Oli bagamba nti bagire batemeze mu kabanja abaana batandise kutunda byange bano abamu balwanira bye batakola kibi batamanyi gye byakolerwa. Kati abo bonna n'okubaera nti abaana abeebolereze. Abaana abeebolereze yes. Waliwo n'okugamba nti olutimbe lw'ekisenge kyammwe okulusala kalenda y'omukwano galenzi mmwe ebyasigala by'abagenzi ebisigala by'abafu yes. Ebigundi nsaba oluyimba baluyita musaayi gwange. Yes, musaayi gwange. Oluyimba
tulirabira erya yes nalwo neyo title mbadde njiwulira waliwo oluyimba tulirabira mwe yagambira nti buli lwendowooza ku biyinza lwebaawo nga nfudde engeri gye balirwaniramu ebintu byange byenkoze embulo biryo bizisa saawa zino obunabbi butuukiridde buli kigambo Kafeero kye yakozesa mu binyimba ze kituukiridde naye kinnumye nnyo era nakigambye ne Robina nga tuwogera ne mugamba nti Robina ndi munakuwavulwa mutima gwange simanyi oba gulitereera kuba twabeeranga naawe nga ennyimba ezo ziyimbibwa naye ennyimba buli kigambo ekyali mu luyimba kirabise ate abaana ba Kafeero tebafunyeemu na kimu okuggyako ate abaaziwulira naye mujja kulaba ekizibu ekigenda okugwawo okugwangana Malaka sina kindi omusaayi gujja kuyiika nga waliwo be bakatyemulidde banaye nti bulijjo oli ku bintu ebitali bibyo by'otunda jukira ate eno yesale ennaku tetukyawe gundi results zijja kujja mu nnaku 10 zokka zijja kuba zituuse tumanye ebyana n'abaana era mbasuubiza mukyala waffe ngenda muleeta yes bino nga biwedde tajja kwogera kigambo kyonna not until eddoboozi ndiwulidde awo yaŋŋambye tajja genda mawulire sijja genda mawulire naye nga bino biwedde gwe gw'oliwo nga ye yogera ku bintu kino yogerako ne ku kino kuba kinnuma nandivudde nvaayo nenjogera naye gwe kyogereko naye mujja kulaba abantu abamu bajja kuyita naluli ebigambo ebyo nabyogerako nti bwe mutusokaasoka ne tumala tukkiriza baziikule Kafeero mwe abaana ababadde bavuma nnyammwe ababadde bavuma baganda bammwe muvumye baganda ba kitammwe ne muvuma ssenga wammwe baavuma ssenga waabwe nga mpulira Nantongo abaana abo bandyagadde nnyo Nantongo abaana aba Kafeero bandyagadde nnyo Robina bisirikirwa kale ye yayamba nekitamu okutuuka awo akole ezo ssente nga n'atafanga mujeeke oba mujeere obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mbadde ne Kojja Kagatto omu ku mikwano gy'omugenzi egyali mikwano gy'omugenzi era bingi byayogera nga biva ku ggumba lwa nsonga nti yawangaala nnyo naye era bingi byamanyi ebikwatagana ku mugenzi ono nzikiriza nti nno stories akatandika butandisi era tugenda kubeera tuzikolako follow up tulabe waji kinagwera otherwise wadde ku Focus TV wamu ne Kojja Kagatto exclusive tukirize tukuma lunaku lwaliro tukujukiza bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beekwate bakutuseeko branding omulungi bakutuseeko okutonaatona business yo olabe nga naawe etuuka ku mutindo tukujukiza era ne bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolere kye bayita events oba kutegekera omukolo gwo bakuwa decoration bakuwa ebifaananyi ne video bakuwa cake wamu ne juice omuwoomu ddala kyako ne ba MC abali ku mulembe omutuufu weebale nnyo okubeera nga otulaba era nga ne bannaffe aba Bicycle Kick bagamba nti beeyune bakuwe kye bayita ekyoyinza okuba nga oyayanira okubeera nnyinimu bangi amaka gasasise naye ng'ekyalemesa ekyo nsonga za mu kisenge Kojja Kagatto wakuyitira n'agamba nti weekwate Bicycle Kick obeere nga naawe weddaabulula weegolola emisuwa gyo wamu n'okubeera nga ofuna kibayita amaanyi okuba enkonyogo beera omusajja nga bakuyita embwa so si nkoko yakuyita enkoko abaakujoze abaakuvumidde nolwekyo weewalire ddala ebintu ebyo okuba nti tolina totuukiriza buvunaanyizibwa nga musajja kisaamu abantu amaaso bantu bangi nnyo kibaleetedde okuba nti baagala bave mu bulamu bw'ensi eno naye nze nkugamba bwe nti kkiriza kyolina omuntu okwaniriza ewaka nga tolina kaveera naye omukyala n'abeeri n'akuwa haaga anti gwe nyinimu ojja kuba olowooza nti ayagala ggwe obuvunaanyizibwa obukuzizza waka tafaayo oba olina akaveera oba toyina era akugamba nti ne bwe sirya mmere nemba naawe sirina kinnuma nze Bicycle Kick bawe namba Kojja tuve wano eri 0752 432 ojja kubanga okuba bonna wogikubira nze njikwata era tuba tujja kukola delivery bwenze mbujenva eruwero nkugamba bugambi nti ayagala namaze dodi parking andi wadde omuntu bwati mulagirire bwali kutuusa kale tetuyinza sukka wano badde ku subscribinga ku Focus TV yange bingi
Beach.